Bannayuganda mulinyiigako ddi? Mulinyiigako ddi? Nze kale munda z'obusungu okulwanyisa Hamu. Kubanga eggaali ze yaziteekawo ne zindaga obusungu. Hamu yateekawo eggaali mu social media ne zindaga obusungu bulwanisa enkulaakulana. Kale eggaali zindaze obusungu bwazo. Naye nabagamba ebyo tebinjigula. Tamanja agenda maaso n'okulwanira ekintu ekituufu. Ndi Bannayuganda, omuntu najja n'atwala ebyaffe nga mulaba ne tukuba enduulu nga temufaayo. Kati wuuye mali y'abantu efudde, business as usual. Hamisi Kiggundu ateekeddwa okukwatibwa. Tuve mu kuliisa ebijanjaalo empiso. Ateekeddwa okukangavvulwa. Afuuse Mawale, afuuse Kiwagi, afuuse ekyambika. Nga bw'agenda ne bakajjajjatta buli wamu mu social media. Nabagamba Hamisi ayina eggaali ku ground, ekuba emiggo, ayina n'eggaali eziri mu social media. Abo ba social media bullies. Nze byo nagamba tebinjigula. Era njagala okuddamu okumutegeeza Hamisi Kiggundu. Ebyo biggaali byewateekayo mu social media tebinjigula. Tubirinze tebina kati bisirise bibunidde. Musimanya Irumba live baani bagira bati Bakasuku baani eggaali ziri muli. Leba yakwata ne mukwano gwange ne mutaasa ne mujja mukomera. Amanyi baloya tetwogera bingi. Nintunulira Bajjo. Nga Bajjo gwoyogera ebyo. Hamisi yali ludda wange bakutwala Bajjo. Ngati yakutaasa. Muganda nge Bajjo yali luddawo. Eggaali ziringa eggaali zatadde mu social media. Naye bonna bayifuuse kisirikidde kati kyabalidde. Oyo gwe bawaanawaana nti mugagga investor tasobola naggula kasawo ka sementi akalirawo. Oyo Hamu tasobola. Bwasobola n'okuzimba ddaamu ey'Ekiyira oba Kaluma oba Isimba oba nga oli ku mwala bw'oti ozimba by'obumbirira alinga abumba ensuwa. Bye bimogoka enkuba byetwala. Waliyo sementi akalirawo. Ekyo neetaaga kisomesa Hamisa Rose agamba nti alina degree simanya dokita. Twali mu parliament waga visionary dokita biki obo awandiise n'ekitabo mbwa guiding eggwanga linaakola biki nga tasobola kugula kasawo ka sementi akalirawo. Aliko ono sementi owa bulijjo azimba toyi. Mbugwa azimbisa omwala enkuba ejje.